budi bana yona bakubulira ntwayo mbamu abasajja ebintu bye mwatandise byaki tunoba tugambako katono tuyina katwafunye entondo labirira abaana bo abana sabezaala omanyi nti simu gyemulekedde kuliko sente yagikebedde bana kati abakazi katubagambe ekintu tuyina bamami bokulu kuseziga bati ngakunyigisa akawera akabuguma mwe mutuvume empola wamanze kyengamba twakyo wagenda n'owakawere mwasaanirira kati kyengenze kati gyagenze ku sayidi kiye yonna watandika ddi okumpa sayidi nati olaba muzeyi kyenaga nti ono omuvubuka waaba ayogera abanga atarizoninga naye ekibi ekikutte kubadda mubeero gwe munnange todamukunjasamugo kakazigwe kubadda mubeero munnange tompa ntegeerayo nagana okumpa entegeerayo ondebu ndi kusaidi ki naze ndi kusaidi yeno ntuddeni ndi kulayitiwo mmonegere kinyinde ekikusuntamye nawe mwolegera akatoka kulinga kajjako kumalaalo abantu bavuma nnyo musayi okiwulidde agambye atya mbunna omutwe kuninga ejjinja ly'okumalaalo bulijjo nti akigamba bulijjo nti akikugamba naye kati kempunya akyogedde kati ngumya abakiraba tuli babiri ate nsobola okugamba ye ekirago gy'otamanyi kye tumanyire muzeeyi otunyindo tukulinga tubyo tugalanda kana okubeera akazigozigo atusembayo toddamu twasamira munnange mpakiti oluganda bantu kayita akakiringi akanyindo kakulinga akakiringi ng'oli ku sayidi kingu ndikuwa n'ebyo ebitama ebikwefunyiza byonna bikulinga nga ampuza nabo ebinyindo bikisuntamye tomulaba alina bino ebimusuntamye naawe era olinga asimbyewo ebbiringanya wajja salagi osambula emmotoka naye olina amatama olinga wokuboda mu mpewo empewo yakuyitamu nange tetwegetufaanagana ate kagaye ga mpewo kiraba obuddugavu mama tekikyakola mawulire olenga ekisige ataddamu kunvuma nnyindo nina ebivuma ebya bwobisuka obaddako era nange onvuma bumpi oddako ki oli mumpi ani agamba oli mumpi akatwe badde okimanyi akatwe ndi olina akatwe kakulinga kayinjako okumalaalo